nalwe tusanyusa okubala mwenna abatugoberera ku Adlock Media TV. Olunaku olwaleero tugezezaako okutambula okulaba akalulu bwe katambudde kagenda okuddibwamu kubanga twakalabye eggulo nti kayiise, naye olunaku olwaleero abamu ku balonzi boolaba olunaku olwaleero bagenda okuddamu okulonda nga competition ey'amaanyi eri wakati w'abantu babiri, Muwanga Majidu ng'ayagala bwa ssentebe bwa NRM ku kyalo ne Kiwanuka Kokodev nga naye ayagala bwa chairperson era ku kyalo kye kimu. Nonno bonna be NRM ng'ate bamaanyi nnyo. Tugenda kusaba gwena alaba Adlock Media TV tambula naffe tugoberere, tujja kuba tukulaga biki ebigenda mu maaso mu kalulu kano olunaku olwaleero. Oba bikonde tujja kubibalaga oba kijja kukibalaga mu kalulu kano olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalira sigala ngolaba Adlock Media TV yebali nnyo, mwebalire. Twakedde ekuba ne bakuba temulina kye mwalidde era mwebale kubeera na mutima gwaki mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wange nga ssentebe wa LC3 gwe mwalonda edda wasaba mbategeeza nti ntuusa okwetonda kwange okubakeereesa wano era mutusonyiwe. Tulina okukkiriza nti mwenna abassebo ne bannyabo abali wano muli be NRM. Oba toli we NRM tambula okole ki? Abantu bakulaba. Oba oli we NRM, NRM otyo tukkiriza mwenna abali wano muli banki, muli be NRM. Kakati tugenda kuwulira okwogera okuva ewa mukulu Kiwanuka Kokodev. Mukitegedde ono mukulu wange, mukiwulira bulungi, mukulu wange. Era tugenda kuwulira okwogera okuvaawa ewa Kokodev. Saagala kwogera kigambo kyonna, tubadde mu meeting, ababaddeyo babaddeyo. Registrar atubuulidde amateeka bwe gakola ki, bwe gagamba. Era tugenda tambulira mu nsonga y'amateeka, si biri ebyaffe eby'eggaali. Tugenda tambulira mu nsonga zaki z'amateeka. Tetulina nsobi n'emu gye tugenda kukola. Twebaza bamaama baffe, bajjajja baffe ababadde wano okuva ku makya ku lwa Majidu ne ku lwa Kiwanuka, era buli omu tumussaamu ekitiibwa. Tuli ffenna Registrar jatubuulira obuwaayiro obubeera. Then tugenda kusooka tuwulire okwogera nooze kuve wa mukulu Kiwanuka. Twagala okwebaza mukulu Giso. Mukulu Giso abantu bawubira kabamu tebakumanyi. Mukulu Giso atukozeemu omulimu omulungi, abantu bano si bangu okubakuuma. Naye mukulu Giso abakuumye nga muli bakkakkamu. Twebaza management eya Center Church of Uganda Primary School etuhostinze okuva ku makya paka leero. Mukulu kaafe ku masimu, oluvannyuma tugenda kufuna ki ekigambo. Bafena tuli tiimu enamwe era tumuwulirize atubuulire, oluvannyuma tuwe registrar awo tutambule. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Saagala bigambo. Akooye genda geti nzigule, atakooye tukakane. Bannange abalonzi bange mwenna naddala abasusse emyaka egy'abaana abavubuka mulaba abazenga enkuba ebakuba, mwebale nnyo, mwebalire ddala kunjagala. Amannya Kiwanuka Steven. Nze nno nga Kiwanuka owange n'atali wange bonna baba bange. Zamwe community worker, amwe service provider, ngaba buyambi mu bantu. Nkakasa buli muvubuka bw'aba lwamubaggala nga wamugoma nga tasukka myaka 25 28
ateekwa okuba ne bwe kaba kaayita balala nga temanya kali direct ateekwa okuba ng'alina ka service ke yafuna ku kiwanuka nga kokodero ate akafuna ozanirake oba si wa mugoma. N'olw'ensonga eyo nga ntunuulira omukwano abantu bano gwe bandaze nze saagala balimba this time round ntadde ssente mu movement since 29 natandikira mu bavubuka nengenda paka ku national ng'apita mu structures zino nga bwe muziraba ne tukola bye tukola bwe nkugamba nti ze nyina akakadde akamu bwe kati ke najjayo nga movement nyiza okuba nkulimba naye nsigadde njiwa era nsigadde njiwagira nsigadde mobilizing abantu. N'olw'ensonga eyo nze bwe ndaba essaawa ya leero nga community y'abalonzi bange emifumbi gitandise okwewaga abaana b'embeera nabo nga looja oliwo mukotimu wange mukulu looja abantu nga betwange nabo emyaka 23 olabanga avudde mu mbeera tolabanga lwekitali kituufu tolabanga lwekitali kituufu omusajja nga Majidu n'olabanga musajja waddu bamupika kola bwoti naye bambe najja nogamba naye tufa Majidu bagambe banabeera kyamaani ekyatajja kuddamu kulaba kukiwanuka era bwe banaasinga tebanaalwana bulwale kati bwe tuba tuyina community y'abagala nga tetwagiwadde yadde 10 naye nga tugenda ogiteeka ate mu kusipendinga ave wano n'olubale bagende bakole kiwubo yabimanyi kuba alina bwe yavanga akoze eki twadda mu kusunda sente kola ki kujjanjaba bwe tubanga ddala tuli mu buweereza obw'ensonga nga tetulina bye tuweweereza ne tukkiriza abantu balwanagane kuba njagala obwa chairman ze naliko chairman ku district bavubuka nali muwandiisi wa district byonna nembikola tenakola bino era ne badde n'abajiru wategedde njagala kusigala nga neekuumira mu service saagala nnyo okulaga ndindaga waggulu saagala oba oyinamu embeera yonna gyoga nti olinnya soke linnyira wona wolinyidde nsigale mu service ne bwe kiba nga nze kiwanuka osigala mu service nsooka kuyiwa mu service it's not me buno buweereza sikugenda kukola ne Majidu nga nateeka muzize bwaba yali ajjeemu idoontino mazemu emyaka meka jayo mannya nakulaba nemumanyigana n'abantu tetulina kye tujjamu nnyo kakati n'olw'ensonga eyo mu mutima mulungi ku lwa komite y'abaggala n'abantu abaagala kiwanuka nga tabawayadde nusu nabawaakube nawabambiibye basasula omanyi gaba mabanja bwe ndaba nga abantu balina bbanja mabanja geri nabawola balwana ogasasula ate baala basasuze nga balina embale no era n'olw'ensonga eyo bawagizi bange mu mutima mulungi ensi tekoma wano ensi tekoma wano ekifo kino tulinga abagamba tumazeeyo munabyo ddala kiki etumalayo kuweresuwa kiki tutiŋŋanya abantu n'olw'ensonga eyo tukkirize bawagizi bange buli omu nga bwe yazze mwebale nnyo mwebalire dda temujjango kubanga tetukomye wano eno ntanduka butandikwa wakyaliwo essuubi ebifo byonna tubisobola nze kiwanuka nsobola okgenda ku bwa meeya nsobola okgenda ku bwemupi nzikirizibwanga munnayuganda ayina ebiwandiiko byo nebikola ki ku banno awo bakulabeko nsobola okgenda mu bakadde ne mu balema nze buli wamu njaawo olw'ensonga eyo bantu bange si mu mutima mubi naye kuba okusevinga embeera eriwo ate nga ffenna tuli baabagala mulimu abatunajja okukuba olubale atojja kudayo mulaba kuba tabadde wambagala naye nkakasa ombagala tasobola kukwata luyikuba muntu wambagala olw'ensonga eyo kiwanuka nsabye bantu bange mungoberere akantu kaleke katambulire gye kanaba katambulidde tukaveemu sibo bubi tusisinkane olunaku olulala ekyobulabe nti abantu bennyini betulabo be batulwana oba tutambudde nabo baffe be batulwana kati batwala tuge kulevozi era bakibuuka ng'akuba waso ekiraba alani ng'akuba no mubeere bulungi mwebale nnyo mwebale ddala okumpuliriza omutima mulungi era Majidu sikuinaako buzibu totya kyonna kirunza tujja basebo ne banyabo njagala tuwulisiganye bulungi nnyo buwulira njagala tukole ki tusembereyo eri tuwulisiganye bulungi twagala omukulu ono akakasa abantu mwenna abali wano abazze okumulonda abangi bwe muti kyakalulu akoze eki akavuddemu ku lw'obulungi bw'abaggala
kulw'obulungi bw'ekibiina n'obulungi bwaffe abalonzi be. Tuli ffenna era omukulu ono atugambye bamala okulangirira bamuwa n'awandiika era nakkiriza. Wakati byonna njagala nkwebaza ssebo ku lwange n'abantu bonna abali wano. Kino ky'okoze gwe mutima gwa pate, abantu bonna gwe bateeka okukola ki? Okuba nagwo. Era bannange abalaba omukulu ono bangi nnyo ffe tulabye ku kasente ke, bangi nnyo tulabye ku kibiina kye Kokodefu. Kokodefu si linnya lye, kitongole kye yali ayambiramu ki abantu. Era ssebo tukkiriza ddala olina omutima gw'okuyamba abantu, si mu mbeera yonna, naye weebale nnyo, weebalire ddala. Naye tukusaba okkirize oyogere ebigambo ebyo, abantu bano baleme gamba kino tukukase era tukoze mu mutima mulungi nga Kokodefu. Bantu bange, nze neekase olw'embeera ebaddewo. Neŋŋamba kandokole embeera eno, nze kiwanuka kandokole embeera eno. Era nenzikiriza nti akalulu nkavuddemu ku lw'obulungi bw'abatuuze b'abaggala abazze abangi bwe batyo nga sirina kye mbawadde naye nga bazze lwakwagala. Registra okuggyako ng'olina ate ekirala ky'oyagala okwogera kye mba nnuŋŋamya, naye nze ndowooza bimala. Basebo temugenda, tulinayo akalulu akalala aka finance. Akaki aka finance era bwe kabanga embeera y'emu era naye tujawulira ebigambo byabwe. Tuli ffenna so omukulu registra abantu babagala neyanziza omukisa guno nsooka kwetonda twagambye essaawa 2 ntuuse wano ssaawa 10 naye wawo meetings zetubaddemu nga twagala okulaba embeera eyabaddewo ejjo nga teddamu kubeerawo. Bwe ntuuse wano njogedde mpise mwami Kiwanuka ono ne mwami Majidu ne mugamba munsonyiire ddala abantu tubabezeza wano ebbanga ddene. Era mweyo ensonga yennyini mwami Kiwanuka nga takakiddwa n'aŋŋamba ku bulungi bw'abaggala kaasalewo ave mu kalulu kubanga ye alina n'ekifo ekirala ky'ayagala okukola ki okuddamu waggulu awo. Era n'olw'ensonga eyo mwami Kiwanuka takakiddwa ku nsonga eno kyova olaba nsobodde okukola ki okweyogerera. Era obuyinza obumpeebwa akakiiko k'ebyokulonda aka NRM nganze Goma Division Registrar NRM nangirira nti mwami Majidu ye NRM Registrar waffe ow'abaggala omulonde okuva olwaleero. NRM baggala chairperson NRM ow'abaggala okuva n'olunaku olwaleero. Webale nnyo era tumaze okulonda abakyamani baffe ab'ebitundu abakyamani